bafudde, abantu 6 bafudde nga omu ku bo mwana n'abantu abakulu 5. Waliwo n'abaana abalala 2 abafudde oba abaafa mu process y'okubajja mu Kirembe Mines Hospital. Abantu abali eyo mu 3,000 mu kitundu ky'Ekirembe kyokka be bakoseddwa amataba gano agalumbye disitulikiti y'e Kasese ku ntandikwa y'omwezi guno. Gombololo endala 7 naye abaayo bayagga nga muno mulimu Karusandara, Maliba, Bugoye, Bwesumbu, Kyabalungira, Kiswamba ne Kyalumba. Mu kiseera kino abantu bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Kasese Primary School, ekitongole kya Red Cross gye kibalabiririra naye nga kitegeezezza nga bwe kikyetaaga obuyambi okwongera okubadduukirira. Obuzibu obusinga kati buli kukwera ku mazzi kubanga abantu tebalina mazzi ga kunywa. Ekyokubiri kya ssente ezeetaagisa era kuyamba abantu. Kati mu phase eno emergency phase twetaaga akawumbi nga kamu. Ebyetaago byabwe tubibawadde ebikwatagana n'okulya, okugeza ebikwatagana n'ebyokulya n'ebyokwebika n'ebyokusulako. Ekitongole ekikola ku nteebereza y'obudde kyongedde okulabula nti enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya, nabwe kityo abantu bonna abali mu bifo ebiyinza okukosebwa balabudde okubyamuka nga bukyali okusobola okwewala ebiyinza okuddirira. Mu bino mulimu ebitundu ebyetooloddwa olusozi Masaba omuli Bulambuli, Sironko, Buduuda, Mbale n'ebirala. Abalala abalabuddwa be bali mu bitundu ebiriraanye olusozi Rwenzori, abantu b'Etteeso ko n'abo abali mu Ntobazi.